amyuka ssente w'abasezi b'empaka z'omulimi Asinga Dr. Emmanuel Lima yayanjudde amanya g'abawanguzi 13 mpaka z'omulimi Asinga 2024 ne bakwasibwa ebirabo. Lekyo Kibiika yanywedde mu bannaakendo ng'awangudde obukadde 50 ezimukwasiddwa minisita w'obulimi obulunzi n'obuvi Frank mwebaze. And there is also a check worth 50 million shillings. Adibula Brenda tumusiime okuva eka abaloli ng'onawangudde obukadde 30. So she does right from production and then value addition. She processes. She has a factory. Agubidde Midda Nanduto okuva e Bulambuli ng'onafunye obukadde 20. There is a check worth 20 million. Abalala abawangudde kubaddeko Joyce Omayite okuva mu North East, Emmanuel Aloma okuva West Nile, Wilfred Yani Oyera okuva mu bukiikakkono, Tom Okawo okuva mu masekkati g'obukiikakkono, Abbas Sekajja awangudde mu Kampala, Wakise ne Mukono, Allen Atwahire awangudde okuva mu South West, ne Apollo Gavabuga awangudde Bugwanjuba. Abawangudde ebifo ebyenkizo nga batundira ebino bibegasi kubaddeko New Cafe ebaziwangudde, bagobeddwa aba Elgon Cooperative Union olwo Dale Farmers Network gite dafa ne bakwata ekyokusatu. Minisita tumwebaze mu kugera kwa simu y'abalimi olw'okugobera emitendera gy'obulimi n'obulonzi. I want to congratulate the best farmers. Congratulations for dedicating your time, for doing farming intentionally, and for following all the agronomical SOPs. Oluva atongoza akatabo ka Vestimane akumuli ogw'omwenda nga kagula $2,000 gyokka. Oluva atongoza n'ekibiina ekigatta abawanguzi b'empaka z'omulimi Asinga 1018. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.